Yes, natera mwebalo kwekomera ku Projan Media TV kwa subscribinga okola kyamaanyi na wala obulayo video nga to subscribing okola kyamaanyi na era nkukubiriza subscribinga tutuke kweli target yaffe nga family tutuke ku target yaffe ya 20k subscribers before the end of December. Nabagambye nina ekipya January 1st January ngenda kubawo n'ekipya kyaffe nga Projan Media Family abali Oman, Dubai o United Arab Emirates munsi z'abawalabu mwenna nina ekipya tengendo ba kuwanga WhatsApp group ejja information ogenda kuba ogifuna before it goes to our YouTube channel. Nga tuvuddeyo eyo ensonga eriwo mu ddiiro kati emabega kaawo mu Uganda poisoning ebadde efuuse trend ey'okubanga osanyawo omuntu gye babadde bakozesa okusanyawo government officials n'abalala bavuganya government oba omuntu yenna gw'aba ayagala okutta poisoning ye method gy'abadde bakozesa bangi abayise mu kana akaseera akazibu oba mu kaseera aka poisoning oba bangi abadde poisoned bye tuwatuulira mu reports z'abasawo kati nga Betty Namboze yanywa katwa Kazibe Bashir owawujane yanywa katwa n'abalala bangi ababadde bajja bafuna obutwa nga baweera olusi mu mpewo mu mmere gye balya kyaddaaki Tamale Mirundi oluvannyuma y'okusuuka n'okuva mu ddwaliro yalabiseeko ku TVM ng'ayogera ku nsonga y'obulwadde bwe engeri gye yayisibwamu yagambye nti kawadde katwa yadde abasawo baabuzaabuza nga bamugaa nti pneumonia kuba ne pneumonia naye afuuse ekirwadde mabegakaawo gundi kati naye yayogedde ku pneumonia ng'ekirwadde kyalina kye balina okujjanjaba n'abasawo abaali bajjanjaba Tamale Mirundi ekisubi hospital nabo baayogera ku kirwadde kye kimu pneumonia Tamale Mirundi avuddeyo n'abisambajja n'agamba nedda si pneumonia yali amuluma wabula agambye nti kaali katwa kuba kundaba y'ebintu ye yalaba nti yali akatwa ate gye yakalirira amanyiyo gye yakalirira akatwa amanyiyo ng'era agamba yakalirira mu mmere kintu kyasinga okugamba kuba ono Tamale Mirundi ffenna tumumanyi omusajja alina show gye bayita one on one with Tamale Mirundi ku NBS television next media ng'era eyo show ebeerayo buli lwakubiri ekumakya nga era akaseera abadde amaze akaseera nga tagirako olw'ensonga nti abadde mulwadde ng'era mweno show aba analyzinga political issues oba issues eziriwo mu ggwanga ng'era abadde alabikanga nnyo akola ki adifendinga nnyo Museveni oba ye omusajja alabika mu show ye alabika nti ye wa mazima tali mu kyekubiira yadde abasinga bagamba nti wa yellow power kuba yavayo boldly n'agamba nti nze mpagira Museveni olw'ensonga zino yawa ensonga lwaki awagira President Museveni naye wabula mu kuwagira President Museveni takoma okwo ye alina abantu baga nti abawabya President Museveni ng'era mu lujjudde awandiika obutabo bwe n'aboogera n'amannya be bano abakola bwe bati ne bwe bati bw'oba olina ky'okoze alina abaako kyakugamba yavayo n'awa analysis ti Bobi Wine is the next big thing ng'era ndoza ffenna tutera kituukiridde so ono Tamale Mirundi ye musajja Katonda gwe yawa obwongo y'omu ku baagwe bwe tutunulira mu analysis analyzing ensonga nga bwe zizze so emabegakaawo yali yaweebwa obutwaye nga bw'agamba wabula yayongeddeko n'agamba nti singa tebwamusanze nga is a strong man nga si musajja muvumu nnyo yandibadde saawa zino atambulira ku wheelchair kuba agamba nti obutwa bwali bw'amaanyi nnyo era nga yabulira mu mmere ne gye yabulira amanyiyo ng'era agambye mu kaseera katono nnyo agenda kuba ayatula eyamuwa akatwa ng'era yakamuwa atya kulaki yakamuwa kuba ffe gwe tumanyi yasi akisinza okuba bamafia muno mu Uganda ng'era ndowooza kyekyabadde kimuweeseza obutwa bw'oba oli awo n'okyetegereza bulungi nga however si yasoose okuweebwa obutwa bantu bangi abali obutwa mu mmere Kazibe Bashiri mabegakaawo baali bamuwadde obutwa ng'era yamalira Kenya gye bamujjanjaba ne Tamale Mirundi yabisambajja abantu babadde baga nti gavumenti eyamufuddeko teri government official yali niyo mu ddwaliro teri yenna ya gavumenti yagambye nti president yamuweereza ttiimu namba okuva mu State House emuteeke mu nnyonyi emutwale e Kenya gy'abajjanjaba wabula Tamale Mirundi yagambye ti nze nagaana kuba yagambye nti Bobi Wine bwe yajja yamugamba nti gavumenti tendekeredde wabula gavumenti erina ttiimu gye yampeereza ne nagaanye okugenda e Kenya okunzijanjaba buno obutwa n'agamba mbu abantu bebogere ezo ŋŋambo in fact n'awoninga n'empapula z'amawulire ezimu ze sigenda kwatuliza amannya
nti zibeere professional mu kuwandiika stories zaabwe ze wawandiika kuba yabisambajja naga gavumenti tinamuvaamuuko. President omulamba yaweereza ttiimu emutwale Kenya emujjanjabe wabula yagaanye olw'ensonga ffenna tumumanyi Waggume yagambye mbu Kenya tagenda sangayo ddagala egganda nti mu malwaliro ge tasobola sangayo eddagala egganda ate tasobola kufiiringa safe kumira ddagala gganda lyeyo nga wabeera safe okumira eddagala ly'egganda lyeyo. Eddagala egganda ffenna tulimanyi omuntu ayenga ebbombo omutuba biki so yagambye nti Kenya biyinza osanga nga gyebiri naye nga tasobola afiiringa safe naye mu Uganda afiiringa safe okunywa eddagala egganda ng'eryo. Gwa subscribinga okola kyamaanyi nnyo naawe gamba mukwano gwo gamba n'omulala Oman, Dubai mwena mwebale nnyo okubanga mufollowinga Projan Media TV ffe wetuli wano kuba tukutuusaako ensonga nga bwe zitambula. Weyongere okusubscribinga okulikinga commentinga wabula kyenjagala leero okole commentinga ngo oyogera ku nsonga Tamale Mirundi byayogera bituufu nti baali bamuwadde butwa oba yali alwadde bulwadde bwe bulala.